Mbalamusizaako bannansi yenze Kanka Capital ku Media Choice Telefinal. Nyina olupapula wano mpandiiseeko bamemba ba Parliament. Naye lisiti y'abamemba ba Parliament bonna bempandiise bano bakibiina kimu ekye-NUP. Kaakati sitaddeeko baludda luvuganya. Ntaddeko bamemba ba Parliament ba NUP bokka. Sitaddeeko ba opposition baliininga oba abeesigamye ku kibiina kya NUP. Ntaddeko ababaka ba Parliament betwalonda wansi wa umbrella ya National Unity Platform ne tubasindika mu Parliament. Nga tumaze okulemererwa n'okufuna obusungu bungi nga batubbye era nga tulina bye tusuubira bitugamba nti tebabitukoledde. Ku mulundi ogwasooka Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeesimbye kuba president ne tusobola okusindika bamemba Parliament nkumuliitwa era bangi. Sevuban bino si bye-NRM. Abe-NRM twabavaako abo twabamanya tebatufaako. Naye ne tugamba katusindika abaffe mu Parliament batukiikirire era baweeyo ebirowoozo ebirimu omuntu wa bulijjo. Kaakati olupapula luno kuliko aba NUP bokka. Bonna mbamazeeyo bwe manyina bendeseeyo mujja kubanzijukiza. Ekinkwasiza olupapula luno ngenda kusoma amannya g'abamemba ba Parliament be NUP. Yigwe omuntu wa bulijjo ayina ebikuluma era byewalowooza nti byosindikira omubaka w'oludda oluvuganya owe-NUP akukiikirire. Njagala bwe nsoma erinnya ogende mu comment. Kanka Capital, I am the greatest of all time. Onteereyo ekiteeso kimu owa NUP oyo gwe nsomye kye yateesa. Genda mu comment teekayo erinnya lye na ki ky'omanyi kye yateesa mu Parliament ku bikuluma ng'omuntu wa bulijjo. Njagala ekintu kye njagala okunnyonnyola olwaleero kirina gye kigenda okuggweera. Naye tutandikira awo. Njagala ku vidiyo eno gano gonna amannya nga wandiise wano kapapula ngenda kubasoma. Gwe nsoma erinnya n'omuwulira ng'ayina ekiteeso kye yateeseza omuntu wa bulijjo ng'era okimanyi. Genda mu comment enteerewo erinnya n'ekiteeso yateesa ki ng'akiteeseza muntu wa bulijjo. NUP bokka. Sitaddeemu ba Rutamaguzi owa DP naye ng'ayagala nnyo Kyagulanyi. Sitaddeemu ba Independent nga yasobola okuwangula naye akiika ekavule. Abo sibataddeemu. Ntaddemu abaki? Abe-NUP bokka. Njagala we malira vidiyo eno ng'ogenze mu comment n'onteerayo nti gundi yateesa ekintu ekiruma abantu bwe kiti. Ekyo kye njagala mu vidiyo eno. Mwebale nnyo abatuwagidde ebbanga lyonna mu subscribing ku Media Choice Television 2. Era genda wano wansi wa vidiyo kuliko linki. Olaba ekigambo Media TV 2, Media Choice TV 2. Kilikinga ako ka linki genda subscribing ku mukutu ogwo. Programu zino tuzibakolera ate mu Luzungu. Kati ngenda kutandika okusoma amannya ba candidate be NUP bokka. Gwe lowooza bulowooza nga nsoma ombuulire kiteeso ki ky'omanyi kye yateesa ekikuyamba gwe ng'omuntu wa bulijjo. Nteeraawo erinnya okinzijukize. Toteekako birala to criticize nga tokola ki. Nzijukiza nti oyo gw'osomye namulabako ng'ateesa ekintu bwe kiti. Kantandika okusoma amannya. Joyce Baagala ow'Emityana NUP. Oyo member wa Parliament w'NUP. Yateesa ki eky'omuntu wa bulijjo. Betty Namboze Bakireke we Mukono Municipality. Balimu ezo Ronald Nsubuga owe Nakawa. Bwanika Abedi oyo mumanyisa bana kwogera gyava. Kimanya kabonera. Kaya Christine Nakimwero owe Kiboga. Kabuye Franka wa NUP owe Kasanda. Kagabo Twaha wa Bukoto South. Kakembo Michael wa Ntebe Municipality. Kanyike Evans Ronald wa Bukoto East. Katabazi Francis wa Kalungu East. Kawalya Abubeka wa Lubaga North. Kazibwe Bashiri wa Wekawempe. Kirumira Hassan Kirumira Hassan wa Katika South. Kiwanuka Abdallah wa Mukono North. Kiyaga Hilary w'Empigi. Kyebakutikka
Manjeri wa Jinja City, Medadi Lubega Segona, Lubega Medadi Segona wa Busiro East, Luchamuzi David Kalwanga, Lutaya Jofre Wekyotera Kalwanga Webusujju, Lwanga Jime Webuyikwe, Shamimu Malende mumanyi we Kampala, Matovu Charles we Wakiseeyo, Mayanja Alan wa Nakaseke Central, Mathias Mpuuga Nyendo Mukungwe, NUP bokka ku luno ng'NRM twagivaako dda. Nsaba nti era awe erinnya ombuulire n'omuntu oyo kiki kyateesezza ku nsonga z'olowooza eziruma omuntu wa bulijjo. Nsembye kwani Mathias Mpuuga Nsamba, Mugabi Susan Webuvuma, Talton Alozias Mukasa Yerubaga South, Muwanga Kivumbi Webutambala, Nabagabe Kalule Wekasanda, Nabukeera Anifa Wemukono, Nabukenya Brenda Weruwere eyo, Nakabuye Juliet wa Masaka City, Nakimuli Heleni wa Ikalangala, Nalule Aisha Kabanda. Genda onteereyo kwabo bensomye, abo bensomye tekeerako erinnya ombuulire kyateesereza omuntu wa bulijjo. Neeyongeddeyo Naluyima Betty wewa Kiso, oyo nno wa NUP, bonna ba NUP, Namboze Teddy ow'Empigi, Namugga Goleti w'Essembabule, Nandagire Christine w'Ebukomansimbi, Nannyondo Veronica Bukomansimbi, Muwadanku Nnyingi ewava omukulembeze Kyaddondo East, Nsamba Patrick Oshabe w'Ekasanda, Nsubuga Paulo Busiro North, Nyeko Deriki oyo mumumanyi bamutwala Misinde w'e Kampala, Sekabira Dennis Weruwero, Nalukoola Dande, Pastor Dande, Sekitoleko Robert we bamunanika, Joel Besekezi Sennyonyi, Steven Serubule naliwandiisa oba ntya Owebuyikwe, Steven Owebuyikwe, Sewanyana Alozias Alan, Alozias Sewanyana Alan ow'Emakindye, Sewungu Yosefu ow'Ekalungu, Tebandeke Charles ow'Ebbale, Wakaimani Ngitoni Nsereko ow'Enansana, Zake Francis ow'Emityana, Serukenya David ow'Emakindye. Kasooke nkomeko kwabo munzijukizeeyo abalala. Mbuuza ggwe omulonzi nga tonnaba, kubanga ekisero ky'NRM bw'okwatamu bwoti temuli alimu, oba mwali baddemu oba tayebwa, yatera okwekwasakwasaawo nti tabimanyiiko, atera azannya bulungi ebyokwegaana. Oyinza okulowooza nti afaayo, oba oyinza okulowooza nti amaanyi gamusinga obungi. Mbuuza mmwe abalonzi b'e Uganda ku bantu be twasindika nga b'opposition, nga basuubira okukwata power n'okukyusaamu ku buntu obutono. Mwabo mu komenti nteeramu ekiteeso kye yateeseza omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo ntegeeza ki? Omuntu bw'agaggawala n'abuuka gye bayita poverty line, ng'olunaku omunaku yatya, omunaku ye muntu akozesa kale general emitwalo 2 ewaka, bw'obokka wansi w'emitwalo 2 oba munaku. Bantu bameka mu Uganda nga bbaawo akulekera emitwalo 2 n'okwambuka waggulu, nga gwe bbaawo bw'aba akuleka ewaka akulekera sente z'okkozesa ewaka ezisukka emitwalo 2, poverty line. Kati abantu bonna majority ebitundu nga 85 ku 100 eky'Abannayuganda, they live below the poverty line. Those are the poor. Bendowooza nti member wa parliament byali badde asinga okuteekako essira abajje ku ddaala lye baliko ng'abatwala ku ddaala eddala. Mujje baliko Bannayuganda. Tumira kusenga Mukooki, omukyalo omujjanjabe w'ekinnansi,
ng'olina omwana agw'ensimbu banange si byakweraguza, olina ensonga ez'omwoyo, olina ez'omubiri, ensonga ez'abalongo, okutereza amaka, kuba ku 75 20 6 00 oyo mwekakasa. Tugenda mu kalulu waliwo awo kenja okubagamba akasenga mu kooki 75 20 6 00. Ndi ku vidiyo eno nkubuuza ebizibu ebiruma bannayuganda. Ekisooka omuli enguudo embi ku bensomye, nteraawo kati tandika okubeera specific mu comment, oba comment tuteekako emitwalo 2 tuziteekeko. Mbuuza ku bensomye awo ku listi gye mbawadde. Enguudo embi sitwogera ku NRM kubanga parliament yesinga kujula mu NRM, naye ab'oludda oluvuganya be bantu betusuubira okuleeta alternative kubanga abaliwo baalimwa. NRM abaliwo bagule ebisinga birerya, abalala n'okusoma tebaasoma, certificate tebazirina baagulangule abasuba. Kiki mmwe aba NUP abalina oludda oluvuganya muve ku bana abagule bannamulindyamu FDC DP nyini yali eri yeyagala nga bw'ayagala. Ngamba abaffe betwalinamu essuubi eddene ne tugamba nti ku luno bano betutaddeyo ku mulundi ogujja ate katukole twongereyo bangi. Ku bizibu bino wammanga enguudo member parliament yateesa ki? Amataba member parliament yateesa ki? Obwavu member parliament yateesa ki? Okusoma kw'abaana member parliament yateesa ki? Amalwaliro omutali ddagala member parliament ku NUP ani yaleeta ekiteeso? Obubbi bwa ssente obwa mobile money ne bank okujjako abantu ebyapa byabwe n'amalooni n'amabanja agatuuse abasuubuzi mu bulago member parliament kiteeso ki kye yaleeta? Nga tannaba ggula walaji, nga tannaba kuziika, nga member parliament tannajja ku mbaga na contributinga ku budget. Nsaba mumbuulire ku ebyo by'aba alina okukola nga member parliament, by'alina okugenda n'ateesa n'ayogera n'abuulira abantu n'akola ekyetaagisa. Njagala mumbuulire bakulu, njagala muntegeeze bannayuganda banywanyi bange, mumbuulire nga biri temunnamuvunaanira, tannatuwa ku ssente, akomawo ddi, yaziikaani. Mutubuulire kyalina okukola okuteesa ku ebyo yateesaako ki? Amazzi amayonjo, amazzi ag'emidumo, eddagala ly'enteffu, ebyobulimi ebifu. Member parliament abo abafukiikirire wali ebyobulimi yateesa ki ku byobulimi? Member parliament abo mumpe ekirowoozo aba NUP yateesa ki ku byobutale obubuze? Member parliament oyo yateesa ki ku bbeeyi y'emmwanyi? Member parliament oyo yateesa ki ku kusibira abantu obwereere, okuteesa okutereeza judiciary, amakooti gabeeremu obwenkanya? Member parliament oyo yateesa ki ku bijambiya? Yateesa ki ku bwenkanya? Yateesa ki ku basibe abasibirwa obwereere saaba ebyobufuzi byokka, abasibirwa olw'abakazi, abasibirwa olw'ebibanja, abasibirwa olw'okuwayirizibwa, abakwatibwa kireereese, poliisi be yayoolera mu zzaala, poliisi be yayoolera ku puulu, poliisi be yayoolera abaana b'amasomero mu bibanda bya firimu mu byalo, poliisi be yayoolera mu Premier League. Abo mumpeeyo ebiteeso ebiyamba omuntu wa bulijjo. Bano NUP bensomye be baateesa obamba baddiremu. Naluyima Betty mumumanyi, Namboze Teddy mumumanyi, Namugga Goleti mumumanyi, Ndagire Christine mumumanyi, Nannyondo Veronica ani amumanyi, Nkunyingi Muwada mwandiba mumumanyi, Nsamba Patrick Oshabe mumumanyi. Bensomye abo mulina kye mubamanyiiko, mulina ekintu kyonna kye mubamanyiiko mu Uganda kye baakola. Is there anything that you know of that NUP guy has ever done in parliament? Do you know their faces? Do you know, don't even their faces, do you know anything in the Hansard? Ekitabo mwe bawandiika ebiteeso mu Hansard. Mbadde nsaba wabeereyo etteeka erikkiriza member parliament okuprintinga ekitabo we yateeseza. Mulina akakiiko ke mubamanyiiko aba NUP kwe babadde batuula ke bakyeyalinga ne bateesa ebiteeso ebituyamba. Mulinayo ekintu kye mumanyi kyonna. What is my argument? Okwogera ennyo si kuwangula mboozi. Argument yange eri nti kano ke kaseera Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ogobe ebirerya byonna ebiri mu NUP.
mu protest vote gye waleese ssebo n'ababa abatalina kye bakoze tetugenda bbawa kalulu, tetugenda bbiwa kalulu, tetugenda bbiwa kalulu, tetugenda. Ebyo ebisajja ebiridde ssente ebiri mu paalamenti ne bwe kiba NUP ssebo Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda bbiwa kalulu. Ffe abalina emikutu tugenda bidi campaigninga. Waliwo wano abantu abali ku lisiti wano ng'ekyaddala bo seetaagana kuba bagamba. Mathias Mpuuga ne bw'atuula ne Bobi Wine ne tubalabanga bali akatogo ne bw'aba Bobi Wine yalagidde nti mulonde Mathias Mpuuga situbamuwa kalulu tetusobola. Bobi Wine tumwagala nnyo, tumulabamu essuubi ffe ab'omulembe guno tukirabira ddala omusajja ekyaddala Katonda yamuyiwako amafuta. Si masannyalaze, talina bwezi masannyalaze, kati ennaku zino ye transformer. Sina standby, mpulira bawoza standby generator. Naye ne bw'atugamba atya nti mukwate akalulu mukawe Mpuuga tetusobola kukamuwa. Nawulidde abaajuwinga nti Bobi Wine okutuula n'Empuuga mu kyaki obukatuliki bwe bwakibadde emabega. Nti obukatuliki bwe bwakikoze. Kambalayirire nze nva Masaka. Omulangira w'ekkanisa ow'ekitiibwa Paapa okuva e Vatican ne bwawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira nti ebbaluwa ya Paapa gye yawandiikira ab'omu Nnyendo Mukungu Mpuuga taddako. Abakatuliki tetusinza Paapa, tusinza Mukama Katonda. Mu Bukatuliki ekintu ekyasinza okuweebwa ekitiibwa ye Katonda. Tuzzaako kigambo kya Katonda kiri mu Bayibuli. Mpozi nga waliwo bwe bawandiika Mpuuga n'ekigambo Nnyendo Mukungwe Paapa ne bw'alagira oyo taddako. Saako n'ekadeideyiwe Bwanika awo ab'Ennyendo Kimaanya ne Bobi Wine awo ateeka kubanga yategekerawo dda omuntu omulala. Mu bakazi nsobola okugamba nti omukyala Kaaya Christine ye mulabye nnyo ye byakoze nze nganze gw'atabirebe naawe muteekewo naye nze nabirabye ateeseza nnyo ebintu bikwatagana ku environment amasomero alina ebintu byakoze ow'ekiboga eyajjako Nankabirwa omukazi yagoba Nankabirwa mu paalamenti. Naye kambuuze Kagabo Twaha akoze eki mumbuulireyo ekiteeso Kagabo Twaha kye yateesezza. Kakembo Michael ekyo bakigobe. Katabazi Francis oyo bamugobe. Kawali Abubeka talina kyakoze mumpeeyo ebiteeso bibiri. Ebintu byenjogerako saagala muntu agambe nti oyo ekimutuweesa akalulu ku kitebe abadde ajja bakulu eggwanga Uganda terituula ku kitebe kya NUP. Omuntu bamulonda si kuteeseza kitebe. Omuntu bamulonda ateeseza eggwanga ng'asinziira ku kitebe. Ku kitebe eyo temungamba mbu omuntu abadde ku kitebe abadde akiika ajjeeyo birowoozo ki byaleese ebiganyudde abangi abanyigirizibwa NRM. Kaakati tusaba ab'ekibiina kya NUP murishafolinge empuuta ebirerya amalebe byonna ebiri ku kibiina kya NUP abo babadde mu paalamenti abalya ssente ne bazeegaana mubarishafolinge muteekewo abaana abato abalina mayindi efaanana eya Churchill efaanana eyani eya Churchill. Kaakati mugiteekewo mututeerewo n'abantu abagenda okukopiitinga favorable. Kakati kambasome bali mwezo Ronald Nsubuga siraba kyokoze nze siraba kyakoze bwe mba mukirabawo nze sirina sikirabawo. Betty Namboze bakireke mukazi oyo mumuteeke mu paalamenti temugeza ne mujja omukazi oyo mu paalamenti abeereyo oba afuga bisanja mpaka lwanaakutuka Namboze amerere embugubugu mu paalamenti abeereyo. Bali mwezo talina kyakoze. Abedi Bwanika genda Kaaya Christine asigaleyo. Kabuye Fulanga genda Kagabo Twaha genda Kakembo Michael genda Kanyike Elias Ronald genda Katabazi Francis totubuulira Kawali Abubeka tolina kyokoze. Bwe kibanga ekibiina kya NUP abantu abo be NUP bamemba mubaagala nnyo mubawe ebifo ku kitebe. Emirimu egy'okukola ku kitebe giri mingi. National representation ewedde. Abaana abali ku kitebe bafuutu soja mubayiteyo mubawe leadership mubawe ebyokukola anti bagamba luli tuwesimbawo tetulina manifesto. Kati abaana ababaddewo waliyo leadership college mubateeke mu bye balina okuteesa bano mubagobe. Tetulina budde nze I for one kankaka
nze siwagira muntu kubanga avuganya government gyayite ya dictator n'agibeeramu naye ate ndi omuganda agamba omuziza azimbya ttwe kaakati ng'ekyokujjako government etunyigiriza tekinnatuuka tusooke tubeereyo na representative abagirabisa batubulire bingi ebyekwesa eyo abantu bye bagenda okukozesa okujja abatalina kye bayamba abantu mu buyinza kubanga ebyobufuzi byekwekamu ebintu bingi bye tutamanya nga tubalira ku bannabyabufuzi betusindize ku parliament okubitubuulira batubuulire nti ebyama ebiri ne walirwa ssente bye bino bannansi mugaane oli akuba wuuli bannansi ne turespondinga ng'e Masaka boonaalaba ebiranga nseenene memba wa parliament ffe gwe twagala mu parliament nze ng'owe Masaka twagala kiranga nseenene ne kirengera nti enseenene ziri wali ne kituyita bwe baba balya bokka munnamasaka oba munnabuddu ng'agenda okutta obutiko tosobola bunoga bukuula wekka tosobola kuula butiko wekka bano balya bokka kangende maaso Katabaazi siraba kyakoze Kaziwe Bashiri genda oyo Kaziwe Bashiri bwe kuba kutika atikke na lwaliro nga n'ekisanja tekinaggwako Kirumira Hasani toyina kyokoze Kiwanuka Abdallah kyonna kyokoze kimanyi Kiyaga Hilale fuluma parliament Dr. Idaman fuluma parliament okoze eki bakuwa bwasikali ekavule toyina kyokoze kyebakutikka manjeeri abejjinjo bakoledde ki Lubega Medadi nkirowoozaako Lubega Medadi akoze enkola z'amateeka naye oyo nze ndowooza aluddeyo nnyo ameredde n'envi mu parliament atuleke omanye ebintu by'amateeka bino abantu batera okugamba nti nno amateeka tegabalirwa ku byabufuzi omuntu bw'aba looya tutunuulira ngeri ki gy'atuyambyemu okutereza amateeka kuba agamanyi obwalooya ne bw'oba wagira nuupu osobola kukola kyembaazizo n'oyambira abantu kubanga obwalooya ssente money Erias Lukwago nze simuwagira ku bwa memba bwaki ku bwa road mayor naye ayambye nnyo abeFDC abali mu misango Erias Lukwago and company advocates ne bw'ataali badde mu parliament oba ne bw'ataali badde mayor emirimu gy'obwalooya yali gikoze asobola okubeera looya waki gw'abannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya so ekyo tekikukwalifyinga kugenda kubanga eri tukusubirayo kuteesa kakati Sseggona munnamateeka omulungi asobola okuteekateeka constitution y'ekibiina ng'atudde ku kibiina naye wano vaayo muzeeyi toyina kyokoze abantu beewuwo ate eyo yo nagendayo toyina kyokoze Lukyamuzi David Kalwanga genda Lutaya Jofule omusajja mumulekeeyo yateesa ekiteeso ky'emmwanyi kyokka kimala ffe bannamasaka emmwanyi zitumala at least alina section y'abantu gye yateeseza tumwagala nnyo Jofule Lutaya mumuwe ekisanja Lwanga Jimmy sikumanyi nakumanyi ebuyi kwokolayo ki Malende Shamim omukyalo yalwadde mu mujje mu parliament ekimu ku bikyasinze okutta opposition n'ebikyasinze okutta bannansi iffe kwe kuwa abantu olwa sympathy vote nti mumuleka alye afuna obujjanjabi omukyala Shamim Malende mukyala mulungi nnyo era munnamateeka musobola okumuteeka ku kitebe n'akola amateeka era n'abeera eyo ekyokubiri musobola omuyambako n'akola kyembaazize bw'aba taziina n'ajoyininga naye omuntu bw'alwala abantu be Kawempe North mukama w'ekise Segirinya eky'omulekye emirembe bamisinze representation olw'okuba nti omubaka waabwe mu parliament abadde taliyo ng'alwadde kuba kyetaagisa ekibiina ky'ebyobufuzi ne tubeera ne ba able-bodied leaders because this is representation abasobola tuyirawo omubiri omuntu n'atabeera na pressure y'abalonzi ng'ate alina ne pressure yaki ey'obulwadde omuntu yenna alwadde mu NUP mumuwummuze temumusuula mumuwe emirimu emirala ajja kugikola eriyo akakiiko k'abakadde eriyo akakiiko k'abalema eriyo akakiiko k'abakola ki abantu abo mubateekeyo omukyala Shamim Malende saawa eno buli kaseera abeera kati abantu b'e Kampala ani agenda okubakiikirira naye nga mulungi mu nsonga ez'amateeka naye ate wano mu representation ya parliament abakyala tagenda kubayamba Shamim Malende mumugjeeyo bwe mukipimapimamu ng'obulwadde bujja mutwalako obudde bungi okusinga bwagenda okumala mu kukiikirira abantu mumugjeeyo Matovu Charles oba okola ki Mayanja Alan we Nakaseke Central okujjako okwogera ebitajja ku malediyo okoze eki Nakaseke Central Mayanja okoze eki twaliyo nga Jakana yagala kwesimba oba singa Mukama Katonda teyamutwala singa omusajja oyo yatukiyapikirira ne Nakaseke okola ki Alan Mayanja we had a good representation in the name of Jakana genda simanyani oyo simanya Mayanja Alan Mathasi Mpuga asetagana list eno bwe mbanjogera ate Mathasi Mpuga
wali singa tewabadde eno balala wona alisazeewo n'ekituli papa ne bwaba yatugambye tetujja kusobola. Mugabi Susan sikumanyi nakumanya abantu bevuuma obayambye eki Mukasa Rosias Tarleton Mukasa va mu parliament go watandika n'emboozi mbukadi bazitunda Lubaga South n'obunaku obuli mu Lubaga South nzo omu ku bantu abali bagalidde okwesimbawo. Obuzibu bwange nze saagala kugatta bwavu bwange mu byabufuzi kubanzikiriza bwe nagenda mu parliament ze sina sente ze njagala kubbayo kati njagala nnyo okwekolerera ngenda okusavinga abantu nga maze okufuna sente kati sinazifuna nayagala nesimbewo mu Lubaga South n'enkiraba nga mutuufu bwe nagenda n'obwavu bwennyina nga sinnakola nange njagenda nteeka ekikolimo ku baana bange kyalubeerera ekyokubba sente z'abantu ezitalina ki neŋŋamba kanjira naye omuntu ali mu Lubaga South gye nali njagala okwesimba bakugobeeyo tolina kyokoze. Muwanga Kivumbi sajja oyo mumulekeeyo ompozi bw'alikola akampuuga muteebereza maaso eyo naye bwe mba nteebereza bikyamu agira abeerayo n'Abagabe Kalulu bagwani Nabukeera Aniifu bayigwani oba ofaanana n'otya Nabukenya Bulenda sina kye mumanyiko naye mumugyeyo Nakabuye Juliet mugobe ekikazi ekyo mukigobe mugobe ekikazi kye Masaka ekyo kinakabuye mukigobe Nakimuli Helen Kalangala sikumanyi Nawule Aisha Kabanda abo bonna mubajjeeyo. Kakati kambabuulire nkowoola bafuutu soja bonna muwoominge mugende mulaga obwagazi mu bifo eby'abantu be twasindika mu parliament. Bwe kibanga bwe nsomya amannya ago ng'obadde ku programu eno tolinaayo kintu kyonna kyojjukira member of parliament kye yakuteeseza eyo representation yatusala. Bwe kibanga bwe mbadde njogera mu bantu abo ddala n'ensoma erinnya it was a wake up call nti mu parliament ku mulundi guno sikuteekayo buteeso because we expect numbers. Ekyaddala mu 2026 government tusuubira yegenda kuvaako naye n'okuvaako kwayo tusuubira nti ne parliament kubanga nze mu biteeso byensobola okuteesa muntu agenda okudda ku bwa president in the name of Kyagulanyi mu 2026 kyenkyasinza okuteesa kwe kukendeeza parliament eyo mubeeremu abatono abateesa ebintu ebitegerekeka abalala mugezi wale mudde kuloko councils eyo mu district yeyo gye muba mudda abantu abadde mu NUP kakati bano abadde member parliament mudduke mangu mwekwata obwa kansala mu kansa eyo mu municipality mwekwate ebifo kubwa chairman wa district yawo kati wano tutekewo fresh blood tutekewo ku new blood ekyaddala tutekewo ku new blood kambabuulire bino ebintu bibiri byensuubira. Ekisooka nsuubira obukulembeze okukyuka 2026 ekyo kimu. Ekyokubiri nsuubira bano ababaka abali mu nkaaga betulina mu parliament mu kibiina kye NUP okwetripolinga times 3 ne bwe kibanga wali tetusobodde ku movinga bwa president of course tujja bumuvinga naye tubeere nga tubadde n'obusobozi obuteeka ba member ba parliament 130 times 3 ndoza babira 18 wakati we 15 this time let us triple the number of representation by parliamentary level. Of course, Councillor, we shall sweep that. Ebisigadde betugenda bisweepinga in these areas it is going to be massive. Tugenda kubeera massive. Kakati muve mu before. Tulina abantu ababadde mu bibiina ebirala FDC, DP, abatwagadde nga bagadde enkyukakyuka ne baagala n'enkyuka kubaffe nze saagala kwesimbawo saawa eno ekituufu si kyenjagala nze kaaga kanjagala kasente nze njagala nnyo okukola sente naye embonye ne sente zinnemye okukola nkyali n'essuubi ati 35 essuubi liyinza okunzigwamu naye kyembala kiriwo ekiti tubadde n'abantu ababadde mu DP nga baagala nnyo enkyukakyuka era nga bagirepresentize bulungi. Let's talk about Rutamaguzi Semakula. Such a people bwe bajja ku kitebe kya NUP zine embwezi badde zirepresenting bulungi muzifulumye ruti muzifulumise ruti ekifo mukikwate mu kiwani Rutamaguzi Semakula abantu abaturepresenting obulungi nga batwogeredde okuva mu bibiina ebirala ekyaddala ddala
We consider representation. We consider someone who has issues that matter to the common man. We consider someone who can represent things that matter. Twagala representation, situagala sympathy vote. Mbono jajja wakojja wasenga engeri gye yalwala mu muleka alye. Ono jajja wakojja wasenga abadde aziika nnyo, kakati ono kojja wange ow'egindi, kojja wange mundabiranga ddala nze owammwe anti mbadde nzija ku mbaga contributinga ku budget. Ebyo naffe abatali mu parliament tubikola. Tuweerera ku baana kasente kolina n'oyawuzaako n'obaako gwowa ka scholarship tubadde tubikola. Ebyo member parliament bw'abadde abikola well and good. Ebyo bimuweesa ekifo mu ggulu bajja muwa ekifo. Leka mbabuulire naye mu byobufuzi bino ebiddako member parliament asinzire ku kiki kyayogeredde omuntu wa bulijjo. Tusinzire ku kiki kyayogeredde omuntu wa bulijjo. Tusinzire ku kiki kyasobodde okukolera abantu bakiikirira. Tusinzire ku biki byaleese bireeta enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe, kubanga atannaba kukitegeera eggwanga lyafa. Bannange wano we naddukira yimiridde wano Dubai. Nina kamera yange eri wali siina gwe nsuubira kugibba. Ne gyensula nalese sigaddeewo. Abagagga baabali wano wenyimiriddewo kabwe mbala emmotoka. Waliwo GMC nnya, waliwo zi Mercedes zesimanyi bungi, waliwo ne Ferrari 2 ne kali akamotoka buno obwa wansi buno obwe batunda ebbeeyi ennyeevu ne electric cars ziri awo. Nze bwe nali mbeera mu Uganda nali bantu baali bagamba Museveni akoze nnyo nga ndowooza akoze. Mukama Katonda batulimbye. Mukama tukusaba mu ssaala ey'omwanguka baba tutaase. Mukama tutaase. Mu butuufu tubeereko n'eggwanga. Laba omusenyu oguli wano. Ensi yali ey'eddungu. Mazima ddala abagagga ba wano osanga omusajja n'okyamako mu galaji y'omusajja nga mulimu emmotoka za biliyoni 2. Ddala Bob ffe twalya ki? Ebimuli bino babisimba ku payipu z'amazzi babifukirira buli ddakiika. Uganda erina amazzi. Uganda erina ettaka lye bagamba omusajja kiti kya muwogo gy'okisula gye kirandira. Luzire translated as anywhere, anything in Uganda, everything can survive. Can you imagine? In a desert, we have Americans here. We have Ugandans like me here, Sudanese, Congolese, Indians, Pakistan. There are more than 200 races in this same desert, all of us struggling to get money. Kakati olinga akugamba, Uganda emirimu gigabibwa ku tribalism. Ebyo ebyobusosoze, ebyo simanya gundi waga. Leka mbabuulire. Nze nsinga okukola programs ezogera ku Bwakabaka bwa Buganda. Ebisinga ebirira ne bigamba oyo ayogera simanya biki kambabuulire ebintu by'obusosoze tebikyali lwalinga koolo mu nsi muno. Omuntu aturepresentinze oba wagwanga kyo wagwanga ki atekebwe mu ntebe. Ate ebizibu ebiri mu Omunyankole bye ebizibu ebiri mu Omunyarwanda. Owe Rwanda Omunyarwanda si tribe si kabira Omunyarwanda gwanga bye ebiri mu omuntu eyava e Rwanda bye ebiri makanka kali e Dubai naye nga asuubira okudda mu Uganda bye bituluma ffenna. Kaakati ebyobusosoze si factor. Ayagala okubiteekawo abifulera lingi koolo bwe tugezaako okulonda abantu nga batandike ekibozibozi. Omanyi bwe twali mu nsiko olwakugamba nja kutta. Lose translated as nze nalwana sina ke nkulabamu. Omanyi bwe twali e Luweero, mwali e Luweero neefuna ki? Bwe mwali e Luweero neefuna ki? Nze nali ndowooza nti Museveni atuyambye akulaakulanyiza eggwanga. Mama. Waliwo olugero lwe bagamba nti na okutambula kulaba okudda kunyumya. Wano neekwesewo gina gyendaga bwe naatuuka ne mu nsi endala nga nsooka mbalaga ebiriyo. Wano ku Media Choice nyina ebintu bye ngenda obbalaga mu kakase. Mukwate obutambi bwe ngenda obbakolera mu Dubai wano Middle East, Qatar, Abu Dhabi, ludda weno yonna Saudi Arabia. Kuba yonna ngenda bakolerayo obutambi. Mubulaga abaana bamwe as proof that government ze waffe tezirina kye zikola. They are just eating money. They are just totally doing nothing. They are just eating money. They simply have things like this straw.
banyunyuta bunyunyusi, it is kunyunyuta nyunyunyunyunyunyunyu. Abasajja balya bulungi, basula bulungi, bayina emmotoka. Nyina emmotoka y'omukulu omu gye natuulamukko mu kalulu akawedde. Waliwo omukulu omu yali agenda yeebuuza ku bantu oba neesimbawo ku bwa mmeeya. Yeesimbawo yamala neesimba ne ku bwa pulezidenti. Nyina emmotoka y'omukulu yali mukwano gwange, personal friend. Nagendayo ne tunyumya ebirowoozo birungi, bw'omuwuliriza ayogera bulungi. Natuulako mu mmotoka ye. Naye natuula mu mmotoka y'omusajja oyo, mukyala musirikale. Yeesimbawo ku bwa pulezidenti obuyise. Era mu Westana. Bwe banteeka emabega okutuula, nabulwa ne wentula nali mpanika bwenti bigere. Nga mu mmotoka ye muli emmundu zaalinga 8 nga tolina nawe oteeka bigere. Era baŋŋamba bugambize sendo ozizza eno. Ne ntuula emabbali. People who are in Uganda, what do they do? Only what they do is to live a luxurious life at the cost of all of us, at the cost of all Ugandans. Ekyaddala bw'otambulako n'ova e Uganda n'ogenda kole bw'ogenda bugenzi Kenya, okakasa bukakasa nti obwongo bwaffe bwe bukyali emabega. Abatufuga batufuga lwakubanga naturally tuli basiru tetusalawo. Kakati yessaawa tukozese gino emikutu babuulira. Bannange, oba Kyagulanyi afuga obaani, nze njagala life nnungi. Nsiyagala life nnungi gye sikoleredde mbu binsanga awo. Nedda. Nze njagala structures nga bwe nkola video yange internet edduka, amasannyalaze tegavaako, rent si wa bbeeyi okusinziira, abantu bakkirizibwa okuyingira mu nsi awatali kubasosolamu, emirimu gigabibwa ng'omuntu asoma ogwo gwe yasomye, emirimu gigabibwa okusinziira ku skill gy'olina, okkirizibwa ne security y'eggwanga si bye bino byatwalwana. Nga tewali atukuba miggo, tewaliwo bantu bookera ku makya n'okyawa n'ogamba nti kati mbakooye bano sibaagala nnyo, olwo n'otandika kutulugunya abantu. Mu bantu b'ensomyi aba NUP sibasomye nti nno sibaagala. Mbasomye olw'okuba nabo twabalinamu essuubi. Weegezerezeeko ng'omwana. Bannayuganda tulinga omuzadde eyalina omwana we gw'alinamu essuubi omwana n'amusala. Oba weegerezeeko ng'omusajja eyali atya okukwana omuwala akyasiza obulungi ku kyalo kaalaala ogenda okuddayo nga owa boodabooda ye yamuwasa. Nga naye gwe wali wasoma, walina capital, wali osobola omuwa ebyokukola n'akugaana. Kati ye n'alemu bweri. Twalina abalungi abaali basobola okufuga. Bano ne bagenda ne batukuba akatayimbwa. Ate ku life support kati kwe tuli ku masannyalaze. Bwe baagala bagatujjako, bwe baagala batulekako. N'akayimiriridde wano n'akalaba kadira akeziyita wano nezijje mu si. Ziringa ze ziyita ku luguudo luno wano wendi. Ojja n'oteekwa e Uganda ng'omuntu afuga Isuzu Big Horn. Isuzu Big Horn. Ne kikukubira eŋŋombe. Oba ositudde omwana wo osala luguudo ne kikuba ekigombe. Nga birina obusajja obutuule bwe ku bitule emabega ku bitule bya Isuzu Double Cabin. Ne kakukiika omuggo nako kanaku kasula mu tenti ya kabaati. Bakasasula omusaala gwe kavuga akadabo akakubisamu emirundi 25. Tekayina insurance, NSSF bazibba, tekayina health card, ne kakukuba emiggo olw'okuba katwala omunyaze waka. Abamu baba bagenda na mubwezi, baba bagenda mu lodge. Alina ekiwala kya university anti yakiweerera. Kakati akisasuza buli kawungeezi ku weekend avudde mu office okubba ez'enguzi. Obusajja ne bututawaanya. Kyokka ekyewunyisa abaddugavu ffe nnyini ffe twekolako effujjo. Omusajja nakukolako effujjo nga naye omumanyi gy'abeera. Ekisajja ogenda ku poliisi awo n'okalaba akasajja kayina engatta emu yagwadde olubega okuggyako eddagala ery'olukumi kagikuba. Ne kakulemerako ne kakusibya mpaka luzira. N'agamba nja kukuteekayo. Kati bannayuganda muyige okufaayo ku bintu ebitukwatako, mulonde birowoozo birungi, ate eby'ebibiina tebikyakola. Kakati aba NUP be mbasomedde. NUP ebitundu 95 ku 100 ebyabakayo bye twasindika tebeetaaga kuzzaayo. Nze mbabuulira, nze nalonda NUP. Nze gye nalonda. Bwe kibanga nammwe be mwalonda. Nze nondera Naakulabye. Ndowooza kati owe NUP owe Naakulabye gwe nalonda omumanyi. Kirerya aveeyo. Mbakubiriza mwenna bannayuganda. Bino ebintu bye tusomesa gavumenti eyagala tubisomese. Eyagala ebafuga obumbula,
naye ffenna twalikkiriziganyizza n'abatufuga nti mutufuge mpaka lwe mulikoowa. Singa tubadde tulina structures ezikulembera ensi yaffe, singa tubadde tuyisibwa kyenkanyi, olulyo olulangira mu Buganda tulumanyi era tumanyi nti omulangira bye bino privileges ze. Abantu abali mu ensi gye bannansi bayisibwa bulungi ne bw'aba tayagala kukola ayina w'atandikira, ayina ebitandikirwako nti ennyumba, amasannyalaze, looni, tebawa bbanja. Kakati ffe bannazze kweyiiya, bannadduka banzita, ffe tubakolera. Naye mu ggwanga eryaffe ewali abagwira ng'ate be batukozesa, serwajja okwota. Mukimanyi nti waffe e Uganda omukyayina tayogerwako, omuyindi tayogerwako. Naye mwene ensi munnansi musongemu yadde olugalo bwoti. Ne wano ng'oluwanika wayinza okuba wakujja n'akubuuza osonga biki oyogera biki. Bannansi tebabatiisa. Emmotoka lwakuba saagala kukyusa kamera mwalirabye ekiri wali. Kaana kato kasala. It is okay. Oli ne bw'oba ovuga emmotoka kaddira akaziri ez'akabi, olina okuyimiriza buli kimu ky'okola. Naye waffe serwajja okwota nga yatufuga. Simanya yajja mwaka ki. N'otunuulira ensi ng'omuntu eyazze jjo mu economy yajja n'ateekamu akakadde ka $1 kamu. Kati nga bannansi atuyita dogs. Ebinzijukira ebyali ku bazungu e South Africa eyo bwe baakola etteeka nga embwa esinga munnansi ekitiibwa. Omuntu atali wansi eyo mwaba abalabanga bisasiro. Abaddugavu beeyo baatuuka ekiseera ne beekyawa nga ssebo mweyo ensi ng'embwa emala kulya omuddugavu okulya. Mulowooza si we tulagaawo ng'embwa e South Africa eyo yamalanga kulya ate sowaani nga tebasooka kugyoza. Muyinza okulowooza nnimba, nze njogerako bitono ku byaliyo, ababimanyi babimanyi. Embwa esooka n'erya, musajja mukulu naawe ne bakuwa ate nga toyozezza. E Kampala awo mukimanyi nti waliwo embwa eziri obulungi okusinga bannansi. Mukimanyi nti waliwo embwa gye bawa funeral service egiziike. Bwe tubyogera muyinza ane bannamawulire boogera funeral service yaziika embwa. Gwe musajja mukulu bakuyisa mmanju. Yenze Kankaka Peter mbeebaza nnyo okuwa obudde bwange podcast zange zino. Omulimu gwenkola gwa mawulire, nkola amawulire ag'okuanalyzing ensonga ozireeta. Investigative journalism at the level of the analysis, investigative stories at the level ey'okubawa amagezi. Knowledge is power. If you are powered with knowledge, obeera olina art of making timely decisions ezisobola okukuyamba okubeerawo mu bulamu. N'olwekyo omulimu gwange muguwagire, genda ku Media Choice TV2, Media Choice TV2 subscribing. Nkolera ku simu eyo obwedda gye mulaba awo eya WhatsApp. Sindikira obubaka bwa WhatsApp. Ayagala okunkubira yakubuulira essimu kwonkubirira. N'abantu abanyigirizibwa guno gwe mukutu ogwammwe kwe musobola okuyisa ensonga. I give it to you for free. Nze sikyajinga abantu ninda mpaka omuntu lwalimpa akalango nange business dhani okujjako omuntu ssente okulwa ebizibu kubanga ffenna ky'olina kye kiyamba mu nnomba sibudde. Kankaka Peter, I am the greatest of all time. I am the best, I know what I do. I am on top of my game. The greatest content creator Uganda has ever